Sabbiiti eno abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bannabyabufuzi bannamateeka bazikubyemu ne zaaka oluvannyuma lwa gavumenti okugaana okuzza endagaano y'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu ak'ensi yonna era nga minisita w'ensonga z'ebweru Henry Okello Oryem yategeezezza nga bano ekiseera kyabwe bwe kyaweddeko okukolera mu ggwanga Uganda. They know it themselves. The reason why they were here, the object why they're here, they know it very well. But when it comes to going home, because they're a bit comfortable in Uganda, they don't want to leave. Ono yagambye nti Uganda erina akakiiko k'eddembe ly'obuntu akasobola okukola obulungi ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. We had discussion with the president just last week, and the president assured us that the financial capacity of Uganda Revenue Commission will be improved. And we had a meeting with the chairperson of the Uganda Revenue Commission in the Ministry of Foreign Affairs, and the issue that came on and on and on was about money, about financing, and not about the capacity building. Olwaleero mu mboozi ey'akafubo n'omu ku baatulugunyizibwako nga mubaka wa paalamenti akiikirira Mityana District Honorable Francis Zakebutebi agambye nti mu Uganda okutyoboola eddembe ly'obuntu kuyitiridde. Ne Gaddafi yakikola, ne Mugabe yakikola. Kati mu mbeera eyo bwe batyo babeera bagezaako okulaba nga bo bejjako omuntu yenna agenda okubakuba kwa solobotto okuba baako engeri gyayingira mu nsonga za human rights babeere nga bo basobola okukola ebintu byabwe kyere nga munnayuganda talina waddukira. Kino kiraga bulazi nti munnayuganda tewaliiwo alumirirwa, tewaliiwo ayamba. Kino kiba kitegeeza nti bannayuganda tuli ku lwaffe. Munnamateeka George Musisi agambye nti Uganda singa ekola ku kino neetazza bujjandagano ya kitongole kino kyandiviirako eggwanga obuzibu mu maaso. Nti tetukyabeetaaga oba nti tulina ebitongole ebimala mu ggwanga ebikola omulimu gwammwe. Nze ndowooza nti waliwo omwoyo omubi, bad faith, era ekigendererwa kyakwagala kuggyawo liiso eryo. Eriiso eribadde eritaliiko kyekubiire eriraba ne lirondoola ne ligamba nti tulaba buli kimu ekikolebwa. Tumugyeewo, muveewo, tukole byaffe nga teryabagambako. Zake Francis Butebi ono bw'abuuziddwa oba asobola okutwala ensonga eno mu paalamenti bw'ati bwazzeemu. Bagenda kuŋŋaana okwogera bwe nayogera olw'empaka nga batandika kunvunana. Ffe abakola ebituufu mu kiseera ekituufu ne mu kifo ekituufu batutwala kubanga tulinga balalu, batutwala kubanga ffe tuli bampisambi, ffe tuli violent, tuli biki ng'ate bo abakola ebikyamu, ababba, abanyigiriza abantu, aba violating human rights bo batwala nti be balungi, batwala nti bo be balungi ennyo. So essaawa ya leero bannayuganda tulina kulaba nga tuvaayo tulikodinga violations of human rights. Tukozese emikuto gyaffe migatta abantu, tukozese social media, tuwandiike, tukwate videos ezo zonna ewe wali solution tubalabise paka. Munnamateeka George Musisi agambye nti olukiiko olufuzi lwe lulina okusalawo ku nsonga eno nga luyita mu ministry ey'ensonga z'omunda. Tulaba resolutions endala za parliament zisibwamu olugaayo n'eno bwe banaaba nga teyagalibwa ejja kuyisibwamu olugaayo. Okukyogerako kirungi kwakyongera pressure, naye ate nze mmanyi nti ku nkomerero ya byonna executive ne basi kyeyagala kubanga ne office eno bagyegezezaamu enfunda kati guno gwa kusatu. Bayagalako DVO ne bateseganya nekomawo ne baddamu ne bakyogerako kakati kuno bafulumiza ne bbaluwa enkambwe. Bano bagambye nti akakiiko ak'eddembe ly'obuntu ak'eggwanga kalabika nga tekalina maanyi kukola ku nsonga za ddembe lya buntu nga kyalabiddwako mu kiseera kino ng'abantu bawambibwa ne batulugunyizibwa. Sango gikwata ku kyobera eddembe ly'obuntu emisinga gyandibadde gigenda mu kakiiko ako nga tegigenda na mu kkooti kakatandise kuwuliriza oluvannyuma emyaka nga 5. N'olwekyo nze ndowooza nti okubeera nga office eno ate ebadde bayamba nako ebadde etendeka n'abakuumaddembe ne wiiki eno yennyini ebadde erina omusomo gwa police officers abali senior beetendeka mu nsonga z'eddembe ly'obuntu. Okubeera nga mugamba tukyabeetaaga waliwo ekigendererwa ekyokulaba nga tujjawo buli muntu yenna gwe tulowooza nti ayinza okuba nga atulaba nga tukola ebintu ebi. Wandibadde weddako olwaleero akakiiko ako ne kakomawo. Wandibadde weddako olwaleero n'olekerawo okuviolating human rights ne mulekerawo okusiba abantu nga tebalina musango gwonna. Mwandibadde mutabasibe bonna, mwandibadde mu compensating abantu bonna abatulugunyiziddwa, mwandibadde muvunaana abo abagevuddeko embeera y'okulaba nga batulugunya abantu. Ekitebe ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu kino eky'ensi yonna kyajja mu ggwanga mu mwaka ogwa 2016 nga gavumenti ya kuno ye yabayita era ne bakkiriza okukolera wano mu Uganda era ng'omubaka wa Amerika kuno Natalie E.Brown wiiki eno yawandiikidde gavumenti ya kuno ng'ayagala bazze bujja endagaano eno era nga yategeezezza nti singa kino tekikolebwa kyakukosa eggwanga lyonna.